Nemmere yaliriiriddwa essomero. Abantu ba gavumenti bonna baali badde balya kweno oboolya kati omuntu aba asobola okwonoona n'akola bw'ati kitegeeza afiiriza abantu abala kumpi nga 200. Omusuubuzi yali badde ajja okusobola naye afune emmere embi nnyo ekungulu eno ekungula abantu eno gy'olaba. Gavumenti ekubiriza abantu kulima mmere tulwanyise enjala. Kati ate abalabe bo boonoona mmere ate okuleeta enjala. Biwangaalawo baba bino bibadde bivaawo mangu naye kati kino kyataddewo. Ate ono teyafuuyira lunaku lumu. Ate era kati lino ddagala lyennyini kyayikoka kubuuza. Era ennaku eri mu kitundu kino yenkanankana n'omuntu yafudde. Ebbanga bakwatiddwa butooke buno buli kujja eddagala mwali ne bino biyinza okufa kubanga amanya erinnya eryange nze Wasswa Kasoma Steven nga ndi mutuuze ku kyalo Bibbo nasengako mazeeko ebbanga lya myaka ng'ena. Nzize ngula ebifo bwenti nga baneiba mbagulako mu bulungi era sirina mmanja. Abakozi benkozesa mbasasula n'ennaku z'omwezi nga 10 nayitako mu nnimiro yange eno nendaba ebirime byange tebyeyagala. 11 nenkomawo ngendo tuuka nga emmere yange eno nga bw'ogiraba eyonooneddwa omuntu gwe ssanaba kutegeera. Baagifuuyira eddagala. Mbadde n'omutabani wange nga agenda ku university era nga nsuubira okugenda omuwandiisa ku ssomero naye twatuuse mumwe tugenda okujja ssente nga naye akaaba maziga ng'emmere yonna eyonooneddwa mwe tugenda okujja akasente akamwongerayo okugenda okusoma. Era kati essaawa ya leero simanyi kyakkola. Wasimba kyenkana ki? Nasimba eka emu n'ekitundu era mulimu ebitooke mbalawo ebitooke 650 okusinziira ku space ze nakola ki ze nasimba. Okuyiga okulima kuno twafuna emisomo mu kibiina bya NADIS ne bitusomesa era gye najja amagezi gano so n'abalala baali badde bajja kunneebuuzaako ne mbayigiriza ki kye nasoma nsobola okukola gurupu naye ate bandaga fitina kola kintu nga kino. Ebijanjalo bijjawa? Ebijanjalo waliwo omwoleso gwali Kololo gye nagenda mu musomo gw'ebyobulimi ne ntuukayo ne nfunayo ensigo eno ennungi ne nzijjako kutandika ogisimba. Ndi muntu ajjumbira emyoleso okusobola okufunayo amagezi ag'ekikugu naye binsobedde n'ekyokukola sinaba kitegeera kati. Kati kasola bekikola kino omanya bumanya kino bakifuyidde bufuyi Kulaga bulazi ne botunulira omuddo ne botunulira mpozi yatandika mpola nga ebintu ebyokusaaga mu kuyigirira okulima kati abadde afuuse omulimi ow'ettutumu nga naffe eri tumwenyumirizaamu naye bambi ekyamukoleddwako okufuuyira ebijanjalo bye bisukka eke namba n'ekitundu omuli ebitooke ebisukka 600 okulaba nga baabifuuyidde eddagala lya muddo. Ekyamazima nze ndi wa agriculture nasoma agriculture. Eddagala lirabika n'obulwadde bulabika. Lino toyinza kulyawula toyinza kukola nsobi n'ogamba nti bulwadde lino ddagala. Ekyamazima ono weed master. Tukyasuubira okuba n'omukisa nti oba oli awo tebaatabuddemu ka 240 kubanga atekko kaayitaddewo ekyenjawulo ekyamangu kalagirawo. Okay, nze okusinziira ku myaka ngenda kuweza emyaka 5 ne mbadde nnima bulimi. Ekyawulo ekijanjalo ekirwadde kibeera yellowish. Naye ate ekijanjalo ekifuuyire kikala bukazi. Kankulage enjawulo eriwo. Bw'otunulira
ekijanjalo ekikola kino kyawukana na kino. Ekikola bwe kibanga kirwadde bulwazi nga amazzi gayitidde kibeera bwe kiti. So nga bwe kibeera bakifuyidde round up oba 240 kisirira busirizi nga bolaba bwoti. Nolekyo eno yenjawulo eyawula nti kino kirwadde bulwazi ate kino bakifudde bufuyizi. Kwatako yenna alaba ekintu kino. Bw'oba otunulira ebitooke bino n'ebijanjalo bino ekwatireko ku musajja ono nannyini nnimiro eno. Kubanga ye akola awa abantu emirimu ate naawe abantu emmere waba afiriziddwa bw'ati kyetaaga gavumenti emuyambeko ekyetaagisiza. Teebereza nti omwami ono ayinza okuba nga alina omuntu omu gw'ataasasula naye asobola kubanza sikirabangako bukyanga mbeera kuno ku Bibbo kwenzaalizibwa naye sikifunangako kwako wababbi ku kyalo kubanga tosobola kola yika namba ku muntu abonyebonye ebbanga yiya naye abeewo gwogezeeko okumutulugunya okutuuka ku lwekyo gwobeera ggwe onoovaayo ddi oyo aba asaana ki vudde kubayinza okubanga bebamangu kikola kino ekigenze maaso abalala tuteebereza ku bakozi b'omugagga oba bannannyini nnimiro eno bayinza okubanga mulimu abatalina kukkaanya naye ne bakola ensonga eno kati byonna tubiteebereza naye nga ate tuvumirira ekikola kino kubanga kigenda tugoberera abasenze abapya buli anaawulira ensonga eno ng'etambula nti Bibbo erimu emitima egyekko oba emitima egitaagaliza n'egiremesa kubanga ate nga Bibbo ebadde situdde enkulaakulana olw'abasenze bajja bano abapya